Embaga yange n'emakula teri wala. Era tandika okwegeza mbiteete ebyoliyamba nange werekera. Ngambira ne bantu embaga y'amakula ne Bugingo teri wala. Era nkimanyi nayo bw'eri gwera wali bwabo abagenda mu kkooti. Naye Kazindalo njaka kwata amaganta abali wano muli babikeebi. Waliwo abalogo. Mwami Alazarus Bugingo guno omwaka gwo ndowooza gugwe kubanga buli lukya alina katwayo akapya. Omwaka gwamutandikira bubi nga gwatandikira mu Masasi ne batta munneewe Richard. Era kati uyu atandise okwogera ku by'embaga era ng'agambye embaga ye ne Susan Makula eri kumpi ssaawa yonna abamuyiwamu ekidaala. Kasuubire nti muli bulungi abalungi baffe abalabi n'abawuliza Insike TV. Mwebale gyonna gye mutuusa emikono, mwebale byonna bye mukola, mwebale kutwagala, mwebale kutuninga in, mwebale kusubscribinga, kulikinga na kutapinga ku notification button. Era nga tannakikola mukwano nsaba okikoleko ssaawa zino. Nga mwewuliddeko omwami oyo Pastor Alazarus Bugingo ayogedde ku by'embaga. Simanyi mukyala we agenda kitwala, yaliko mukyala we ye akyagamba nti mukyala we still gwe bayita Teddy era nga akyakozesa erinnya lya Bugingo. Mujjukire nti bo baayawukana naye nga baali bakoze obufumbo obutukuvu some years back. Naye munnange bafuna obutakkaanya awo Susan Makula n'akiyingiramu ekintu ne kifiira ddala era ng'ono yatandika ng'omukozi wa Salt TV naye nga kati yennyinimu. Kati alina position ennene ku Salt era nga ye mukyala wa pastor oba muyite girlfriend we kubanga munnange omukyala bina kubeera nga bufumbo naye nga bo balinga abadeetinga era nga emyaka ebiri emabega Bugingo bwe yakola okwanjula akola okukyala n'ayanjula Sorry Makula n'amwanjula mu bazadde be. Omukolo gwali gw'amaanyi gwaliko Bebeku kwaliko Gashumba n'abanene abalala bangi. Teddy abalopa mu kkooti ye Bugingo n'avaayo n'agamba nti nze wange Susan Makula mukwano gwange si mukyala wange era nabadde ngenzeeko waabwe kulaba ku bakadde be, that's all. Tekwabadde mpeta, tekwabadde kulayira. Ebya church mbimanyi, for better for worse, for richer for poorer, ebirayiro we bityo nagamba tebyabaddeko. So muvayo mukyene mugamba nti nkoze omusango nawasiza omukyalo omulala ate nga nkyali mu bufumbo ne Teddy. Omusango ne gubeera awo ne bimala ne bikkakkana ne biggwa naye nga kati agambye embaga it's about to happen, it's about to go down. Era nga Bugingo ennaku zino ku kyakye baaba abadde mukyamufu nnyo. Waliwo obuvidiyo obadde buyitaayitana ng'akona dance ku kituuti ng'ayita couples mu maaso ga tents ne bakoona omuziki era nga bambi n'emabegako awo yagamba nti bane guno omwezi gwa March gutandise naye mukwano gwange Richard poliisi nga tevangayo neetugamba gye bakomye n'okunoonyerezebwa abo abatemu abaatukuba amasasi. Era Fred Enanga omwogezi wa poliisi n'avaayo n'agamba nti bo amawulire ge balinawo kati genti pisto gye bakozesa okutta Richard yemu gye bakozesa n'okutta blogger Isma Alexis oba Jaja Ichuli atufaako omwaka oguwedde. Naye nga munnange byebyo bikyaliwo naye nga ssaawa zonna Bugingo atuyiwamu ekidaali eno bwakolektinga ne za Pentagon oba byonna bibalansinga atya nze naawe naye nga zo endiga zikyagenda maaso n'okuteekamu ssente era nga ssaawa zonna it's going down. Pentagon oba egenda kubeerawo nze naawe bwe tetunaba bitegeera naye nga ssente bakyazisonda kati nga n'embaga egenda yingirawo. Nja kuba mbaweereza amawulire still ku nsonga eno katudde mwami Bugingo byagenda okuzzaako. Musibe bulungi abaagalwa, mwebale kukininga in, mwebale yonna gye mutuusa emikono, Mukama abankuumire.